kamera babalowooza nti sente Katonda yakutunda ne sente John tatanga kwa muntu njogera ngante Katonda John tagendanga kutema muntu. Olunaku lw'eggulo olukuŋŋaana lw'abalamuzi lwaguddwawo mu butongole era nga lwaguddwawo amyuka Pulezidenti Jessica Alupo. In fact, what this means is that the business of government is well coordinated, is harmoniously executed, and collectively comprehended by all the three arms of government. Ssabalamuzi Alfonso Kigamoyo Winyidolo n'abakulembeze mu Sigali n'Eddamuzi bakyakiikidde gavumenti n'abakungu baayo abayisa amaaso mu biragiro babayisizza bano bagamba nti kitattanya omulimu gwabwe ogw'okugaba obwenkanya. Let me say this authoritatively. If we achieve this, the judiciary of Uganda would do wonders for any judicial officer in this country to finish any matter brought before them in less than 1 calendar year. Olukiko Olufuzi olukulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa beluvunaanyizibwa okulonda abalamuzi bano era nga mu kwogerako ne munnamateeka Matovu Asumaani agamba kino kyandibanga kye kiremesa abalamuzi bano okukola n'obwesimbu nga batya Sigali ne libalonda okubakuba ku nsolobotto. Gamba ate wesaze ne gamba nti tebalina ssente zimala kubayinga John. Kati konje linga egamba nti abakola ssemateeka wa Uganda bagendereramu nti omuntu yenna atalina ssente baba kuvunaana omusango tosobola kuweebwa bbeere. Ekintu kyendowooza nti kikontana ne ssemateeka waffe wa Uganda. Gye tusuubira okufuna obwenkanya ate obwenkanya tebuliiyo. Kuba w'osuubira obwenkanya ate obwenkanya alina obbukuwa naye alina control ey'omuntu omulala alabika nti amubuulira ekyokola ekitaalibadde kirungi. Machazi leero tutunuulidde judiciary oba Essiga Eddamuzi naye ojja kulaba nti ne mu parliament influence gyeri. Amateeka agayisibwa obungi gayisibwa si lwakuba nti birowoozo by'ababaka. Sometimes pressure ebabeerako ebeera yaki y'amaanyi. So nze naaligambye nti tutambulire ku ssemateeka nga kyagamba. Essiga Eddamuzi tuleke likole ki kye lirina okukola, parliament tugireke ekole kyerina okukola ne executive ekole ekyo kyerina okukola. Naye ebbanga lye banaamala nga buli omu ayingira mu mirimo gya munne kitegeeza wagenda kubeerawo obulipo. Obulipo buno buli we bunaabeerawo okulwanagana kujja kubeerawo, abantu bajja kuba tebakyalina kulabika nti ebitongole bino gabiwa ebitiibwa. Bwebukeera ku makya judiciary neeyisa etteeka RDC n'avaayo n'agamba nze tonyumiza court order. Kireka waggwe munnansi, kireka waggwe munnauganda. Bwebukeera ku makya minisita ono agamba okujjako ng'amasiga gano 3 gwanga kulitambuzibwa nga galekeddwa buli limu ne likola omulimu gwalyo mu bwesimbu nga ligoberera ssemateeka nga bw'alambika. Ne executive ekole ekyo kyerina okukola. Naye ebbanga lye banaamala nga buli omu ayingira mu mirimo gya munne kitegeeza wagenda kubeerawo obulipo. Obulipo buno buli we bunaabeerawo okulwanagana kujja kubeerawo, abantu bajja kuba tebakyalina kulabika nti ebitongole bino gabiwa ebitiibwa. Bwebukeera ku makya judiciary neeyisa etteeka RDC n'avaayo n'agamba nze tonyumiza court order. Kireka waggwe munnansi, kireka waggwe munnauganda. Bwebukeera ku makya minisita ABCD n'agamba omulamuzi nze neetaaga order ku ttaka lino, oba omukulembeze bw'ati n'avaayo n'agamba nze njagala kino kibe kikolebwa. Kitegeeza abalamuzi baba tebakyetengeredde oba kye tuyita independence batekyaliwo ate nga kikontana n'emirimu gyabwe gye baba balina okukola. Olukiiko Olufuzi ne Paalamenti basalawo nnyo ku nsimbi eziweebwa essiga lino nga kyandibanga kye kikaluubiriza essiga lino okwetengerera mu kukola emirimu gyalyo. Of course judiciary erina challenges z'amaanyi eziyinza okwawukanako ku parliament. Kuba parliament yeetuula ne yeekolera budget yaayo. N'ate ojja kulaba nti ate Essiga Eddamuzi support ejijja ku executive okulabika nti egirambikira budget yaayo weba ino tambuza emirimu. Sometimes in one way or the other kiri engeri ekiginfluencingamu negamba munaye ate gwe tutaakole kino naffe kye twagala kiyinza obutakola ki obutayitawo. Nze ndaba wali baddewo enkyukakyuka mu mateeka okulabika nti Essiga Eddamuzi nayo lifuna obwetwaze bwayo okulabika nti buyisa bajeti yaayo. Yemu ku challenge gye tulina nti ojja kulaba nti abalamuzi bano abakeera ku makya ne batuula mu ntebe zino abalamula balondebwa executive. We balondebwa executive kitegeeza omuntu akuteese mu ntebe oyagala toyagala mu ngeri emu oba endala
influence egenda kola ki egenda kubeerawo. So wabeerawo akakiiko tugeze nga Judicial Service Commission nekeera ku macha yo kennyini neetula nesunsulamu abalamuzi ne bakola interview ne bayita negenda ne bayisa mu kakunguuto baka parliament ne baapproving, osanga influence y'abalamuzi mu executive ejja kukola ki kendera naye banga ebunakeera ku macha nga ate appointing authority yakuteese mu ntebe newembeera nze nenkera ku macha nenkuwandikira naye nga nze akuteesemu oyagala toyagala olina engeri gy'owalirizibwa okulabika nti. Kayonda Abudala omulwanizi w'eddembe ly'obuntu agamba nti abalamuzi basaanidde okwekemba okulwanira eddembe lyabwe eriwaweebwa ssemateeka. Era nze ndowooza state ntuufu okuinfluencinga judiciary wadde ne judiciary entuufu ocomplaining. Kati ani alina okwanpacking ekyo ne tubuuza parliament legislature ekoze ogwayo, can you go back mu fronting ekintu kino ku flow abali confident and unpack this lacuna, go back and change it. Nga bwe mukyusa ebirala ne mukyusa term limits ne mukyusa ebintu ebyenjawulo na kino kisoboka. Tusuubira nti okujjawo appointing authority y'abalamuzi kyetaaga okumala ogenda osoma rocket science oba okwogerera mu nnimi nga Honorable Mbidde noyogera ennimi ennyingi ez'oluzungu olungi. No, it is very simple n'omuntu owansi aba akiraba. So tusaasira nnyo abalamuzi abatusalira emisango ate era kyetuyinza okugamba nti olw'okuba tumanyi state teba state tosobola kuginyooma bwebanga yeina sovereign power ate ina okukuuma obuyinza bwayo. Kati gwe omulamuzi oba oyagala okulamula ebitaliyo ebitagifavoringa oluusi eruzinga power olowooza esobola okukkiriza. It is mandated okukuuma obuyinza bwayo nga state. Kakati bano balaze obweraliikirivu eri bannayuganda abagenda mu kooti okufuna obwenkanya. Etteeka siteeka nti lirina kulaba gwe kyolina kola ki kyolina kulaba. Gwoba tokirabye yakirabye, gwoba okirabye yetakoze eki takirabye. Eryo etteeka y'ensonga lwaki osingana nga kuliko omukyala yeebikkiridde alina ekyamba asitudde nti etteeka lyo lijja kufumita buli kwe kikoze eki kyekisanze oba kituufu oba kikyamu. So kino kidda eri bano abantu betuteekamu obwesigwa kuba judicial obuyinza ebujja mu bantu ate balina okukolera ku aspirations z'abaki z'abantu. So nsaba ebitongole byonna ebya gavumenti ebirala n'abantu influence eyinza okubeerawo n'ate tuleke kubeera so open, tuleke kumalamu bannansi maanyi nokeera ku macha n'owandiika ebbaluwa nokeera ku macha n'okuba essimu information eyo neeriikinga erina engeri gy'emalamu abantu amaanyi. Tetuganye kiyinza okubeerawo naye kikolebwe nga kiri indirect. Osobola ofuna engeri yonna because it's kind of creating a state of anarchy, one nature within a certain sovereign. Gasobola kuba masiga asatu ageeyawulidde agalina okuba independent ate nga gali fused in one another. Automatically it creates a state of nature where wosanga nga abamu bakola ensobi ne baba covered emisango nigiba delayed because of an influence. Olukuŋŋaana luno lwakugalwawo olunaku olw'enkya ng'abalamuzi bakukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu okuli okumalawo okwetuuma kw'emisango n'okweteekerateekera okuwummula okulungi. Nze Omulangira Jinju Moses, KTV Amalindirire.